Faye ate Ssaabasumba w'Essezekulu Kampala Paul Ssemwogerere ennyamidde olw'engeri abantu mu bitundu eby'ebujjuuko gye basaanyizaawo ebibira n'abakubiriza okusimba emiti. Abyogeredde mu mmisa ekigo ky'ebujjuuko nga kijaguza emyaka 5 bwe kyanga kitandikibwawo. Abakristo bakonde mu kabuga k'Ebuyalo okwaniriza Ssaabasumba w'Essezekulu Kampala Paul Ssemwogerere nga badayokera ku kigo ky'ebujjuuko okulemera mu mmisa ey'okujaguza emyaka 5 bwe kyanga kitandikibwawo. Ssaabasumba ayimba emmisa mwagattidde emigugu gy'abagole 3 akutidde abakubye ebirayiro okubinywerirako n'abasaba okutukuza obufumbo bwabwe era byekolemu omulimu agenda okugula ekereziya ng'emigugu 10 gyetegese okugattibwa. Bonna kati bakoleko amasuuti gange n'engatto ez'abasajja zange n'ekagaali naye wange. Akutidde abazadde okufeenyukirira abaana baabwe kuba kye eky'obugagga kye bayinza okubalekera. Yennyamidde olengera abantu b'ebujjuuko gye basaanyizaawo ebibira ebyali bikwatidde mu kitundu. Tufa tuggwawo kubanga obulwadde bw'ensi tubwonoonye. Papa ayagala nayiga St. Francis omutuukirivu okubeera nga ebitonde Katonda byatuwa tubeera ffenna nga tuli wamu nga tutambulira wamu kuba buli kimu kiyamba kinnaakyo. Bwana mukulu w'ekigo kino Anthony Bali kusanyusa abakristo Joakim Katushe bakkaatiriza ensonga ya Ssaabasumba y'okusimba emiti. Tusimba emiti egitereeza ebyobutonde nga basimba emiti mu nzija zaabwe mu maka gaabwe nga basimba emiti egy'ebibala. Ebyo nga bityo mbaka wa Kalungu West Joseph Gonzaga Sewungu yebaza Katonda okumusobozesa okunona diguli mu mateeka. Omukolo gubadde maka g'abazadde be ekaaliro mu ggombolola Kalungululo nga gukolemiddwa mmisa eyimbiddwa Reverend Father Anthony Kakuuma Wanje ow'ekitovu. Amateeka kikulu nnyo. Amateeka bwe gabeerawo tulungamizibwa tutambula bulungi titukoonagana. Akulira oludda lwa gavumenti mu Parliament Mathias Mpuuga Nsamba asiimye Sewungu olw'okwewaayo n'asoma amateeka kwatadde n'obutasirikirira nsonga eziruma abantu mu Parliament. Nyisa omutindo gw'obukulembeze bwe baba bafunye batakkaanyaako bawuliziganye n'ababatwala empiiga n'empiiga terima kyalo. Ate Lodimia Salongi Yesu Lukwago yasibye Bubaka Sewungu okugatta eddoboozi ku lyawe mu kutereza ebirumira mu kisaawe eky'amateeka. Kubanga wojjidde n'ogenda ku lukalala lw'abapuliida nga tukyetaaga abapuliida bangi nnyo abalimu ensa abayimirirawo ku ddembe ly'obuntu. Ate Minisita Microfinance Ajja Luna Kasolo awo budde bannabyabufuzi banne naddala bava mu bitundu by'e Masaka bulijjo obutakulembeza n'ozaza biina mu nsonga ez'enkulaakulana babeera bakutuza ekibuga ku ntiiko. Ebyobufuzi kyetaaga tubizeewa tubize ku bbali kuba bino ebyobufuzi biyita. Bwe tutaakola ekyo ebibuga byonna bino ebirala omwenda bigenda kutuyitako nga Masaka tuli mu kukwebera. Ate Minisita omubeezi w'amazzi Aisha Sekende era nga yimbako omukyalo w'e Kalungu asaba ne bava mu Buganda okwekolamu omulimu basinkane Pulezidenti Museveni basobole okumutegeeza ebizibu ebiruma ekitundu kino. Ne bamanya nti olwaleero ttiimu kokasi ya Buganda egenze okusinkana omukulembeze w'eggwanga ku nsonga z'abantu tujja kujja ebintu ebyo tekikuggyako kuva mu kibiina ky'olimu. Sewungu ategeeza nti okuyamba Nakalungu mu nsonga z'amateeka. Ebibala bya Sewungu ogenda mu kooti mugenda biraba mu bizibu mu by'ekalungu naye si ku muntu akutte omwana w'abaana. Abudu Muwonge ne John Baptist Seruwo ebakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.